Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أوصيكم وإياي بتقوى الله جل جلاله. يقول في محكم تنزيله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. atenderezebwa Allah jalla jalaalu era tumwebaza olw'ebyengera byatuwadde ffe nga ffe abantu, ng'ekituufu okubanga tubimwebaza tetuyinza kubimalayo olw'obuyitirivu bwabyo. okunokolerayo ebitono, Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba: man asbaha aminan fi sirbihi. Mu kubyengera nga Nabbi yabijjayo nga bisatu bya nkizo. Yagamba nti man asbaha aminan fi sirbihi, omusiraamu yenna bw'abukeesa ku makya nga mu nsi mwawangaalira mulimu emirembe. Muafan fi jasadihi, ng'omuntu oyo Allah muwadde obulamu obutaliimu bulwadde bwonna, ye nga ye ne famire. Nabbi n'agamba ekyokusatu, omusiraamu y'omu wa indahu quutu yawmihi, omusiraamu oyo ng'alina ekyokulya ky'olunaku olwo. Nabbi yagamba nti ebisatu bino kullama tajtami', kasita bikuŋŋaana mu lunaku lw'omuntu, fakaannama hizat lahu dunya, omuntu oyo abeera nga Allah gwawadde ensi eno yonna. Nabbi yalaba nga tekimala, nayongerako ne kino bihadhafiriha, ne byonna ebiri mu nsi olw'ebyengera ebisatu. Sijja kulwawo kukwebaza Allah, nzirako okusaalira Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama n'okubalaamira okutya Allah ebbanga lyonna. Allah yatugamba nti wa nafsin wama sawaaha. Allah bwe yamala otonda emyoyo gy'abantu n'agissa wali, Allah yatwala omulimu gw'okusomesa emyoyo gyaffe nga situnnaba kujja mu nsi. Yagamba nti fa alhamaha, emyoyo gino Allah n'agisomesa fujuraha, ebibi nti kino kibi, wa taqwaha, Allah n'agisomesa ekyokubiri nti bannange kino ogenda mu nsi naye kyenjagala okole. Yensonga lwaki omuntu osobola okumusanga nga waliyo kyatyo okukola bihadharati nnas, ng'abantu webali ng'alina okukikola nga yeekwese, olw'ensonga nti omutima gwe gubeera gumanyi. Baseeka batusomera aya z'okutya Allah, naye njagadde okukunokolerayo eyo nti baba batujjukiza bujjukiza. Baganda bange abakkiriza, sinza butabeebaza kubeerawo mu kifo kino. Ngenda sookera ddala ku sayidi y'abasajja ba, oluvannyuma nzireko ku bakyala tudde ku musomo gwaffe. Waliwo sahaba ayitibwa Abu Sulaiman, amanyikiddwa nga Malik ibn al-Huwairith radiyallahu anhu. Sahaba oyo anyumya, agamba nti ataina Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, twali ba mu kyalo nga tulina gye tubeera, naye bwe twawulira nti Allah atumye nabbi e Madina,
twatwala obuvunaanyizibwa ne tuva mu byalo byaffe ne tujja e Madiina. Sahaba agamba nti famakathna indahu 20 layla, agamba nti ewa nabbi twamalayo ennaku 20 nga tusoma. Olwaleero dalasa ya nnaku 3, baba sobola banditwongeddeyo ennaku endala. Basahaba bagamba ewa nabbi twamalayo 20 layla, twamalayo ennaku 20 nga tusoma. Abasajja abazze, abavubuka abazze mu kifo kino, mumanye ekifo kye muzeemu kyabbe. Mu hadisi emu nabbi yatugamba man ghada ila masjid, omuntu yenna akeera ku makya n'agenda mu muzikiti oba mu kifo kyonna liyataallama khayra, ng'ekimuleese kwongerako ku ddiini ye byalina, aw liya'lamahu, oba nga zze ng'omusomesa oba omujjukiza. Omanye empeera eziri awo. Nabbi yagamba nti kaana lahu ajr. Kati njagala mutereze enniya abali wano, enniya y'okubanga ozezere sina byakola kamale gagendako mu ddalasa wali. Nabbi yagamba ng'ekikuleese ozze kusoma aw lita'alama, obanga ozze kubaako kyosomesa. Nabbi yagamba ofuna empeera kamathali lhaj alladhi tamma hijjata, ofuna empeera mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, haji zaafuna gyemu ssente n'agenda e Makka, gwatudde mu kifo kino. Nebaza abakyala bannyinaffe abazze okusoma. Ku ntandikwa y'obusiraamu abakazi abo baali tebasoma nga Allah yakatuma nabbi sallallahu alayhi wa sallama. Naye mu hadiisi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu atugamba nti jaat imra'at ila rasulillah, waliwo omukyala yeevaamu alaba nga tibabafuddeeko, najja ewa nabbi sallallahu alayhi wa sallama neyeemulugunya namugamba nti ya rasulallah, owange omubaka wa Allah, dhahaba arrijalu bihadithik. Ya rasulallah, abasajja nga b'osomesa bokka, abasajja nga b'ofaako obeera nabo ku subuhi n'obako kyobasomesa, ku dhuuri obeera nabo, abamu obeera nabo ku lusegere. Fe abakyala nga tetufuddeeko ya rasulallah, ij'al lana yawman min nafsik, tusaba otuterewooko olunaku ya rasulallah nga ffe abakyala nga tujja gy'oli, fatuallimuna mimma allamaka Allah, naffe obeeko by'otusomesa mu ebyo Allah bye yakuwadde mu ilmu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyagaana, n'abateerawo ennaku n'abagamba bannange mujje mu lunaku bwe luti ne buluti musome. Omukyala oyo bw'asoma, abasajja abali wano tukimanye omukyala oyo bw'asoma ayina ebirungi bingi byatuusa. Umar ibn Abdul Aziz yagamba nti idha jahalat almar'a, omukyala buli bw'abeera mu nsi oba n'omuwasa nga talina ddiini, suubira ebintu bisatu. Yagamba ekisooka ataabat zawja, ng'omusajja ajja kukooya. Gye bali abasajja agamba nze mukyala wange namuvaako, ku by'esswala namwenenya. N'agamba ekyokubiri wa afsadati al-awlad, omukyala oyo suubira kuba ajja kulerera omwana n'omwana ajja beera nga maama we. N'agamba ekyokusatu ekisembayo, embeera bw'ebeera bwetyo ng'omukyala talina ddiini, wa ahlakati al-umma, umma yaffe ey'obusiraamu egenda kuba esaanyeewo. Omusomo gwaffe olwaleero, fadlu alhubbu wattamassuki bisunna, ebirungi betufuna nga twekutte ku sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nga sunna genda mu birungi, sooka otegeere sunna kyeki. Sunna kitegeeza af'aalu rasul wama udifa ila rasul sallallahu alaihi wasallam. Kyonna kye bajja mu maaso ne bagamba nti nabbi yagamba, au fi'l nabbi yakola. Nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo ekyakolebwa nga waali n'atakiganda oba n'atakiziiza.
kibayita sunna. Kakati omusomo gwaffe gwirimu ebigambo bibiri, at-tamassuku bis-sunna, okwekwata ku sunna. Kyo kirimu ebintu bina. Bw'owulira nti omuntu yeekutte ku sunna, ekiba kikujjira mu bwongo biri ebintu bino. Ekisooka, adaa'ul waajibaat, kwe kuba nti omuntu ono yeekwata ku by'obwetteeka ebyamulaalikibwako, wajtinaabi al-muharramaat, ate yeewala nnyo ebiri haramu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, nti omuntu yeekutte ku sunna, al-ijtinaab min al-bid'i al-fi'liyya wal-i'tiqadiyya, omuntu okuba nga yeesamba ebizuule mu ddiini mu nzikiriza oba mu bikolwa. Ekyokusatu, bwe twogera kwekwata ku sunna tutegeezaamu al-hirsu ala tatbiq bisunani nabi sallallahu alaihi wasallam, ye muntu okuba nga afaayo okuteeka mu nkola nabbi bye yatugamba. Wa amma ekyokuna, al-hirs ala iblaaghi sunnata rasulillah wal khair, omuntu okufaayo okusomesa abantu ebirungi, obulungi mu ddiini. Kakati Allah tabaraka wa taala yatutumira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama n'atugamba, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Omubaka Muhammad Allah gw'abatumiddemu abantu ba leero kyekyokulabirako ekisingayo okubanga kya bbeeyi, kya waggulu. Ne Allah yabaako bagamba bagenda okugoberera omubaka, liman kana yarju allaha wal yawmil akhir, kwe yenna asuubira nti ajja kufa asinkane Allah tabaraka wa taala n'olunaku lw'enkomerero. Allah n'atulaga okugoberera omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kyatteeka, ne weekwata ku sunna ze. Kati njagala tutandike okunokolayo ebirungi ebiri mu kwekwata ku sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ekisooka, bw'olwekwata ku sunna z'omubaka, sababu dukhuli aljanna, buli bw'olwekwata ku sunna z'omubaka ewatali kubuusabuusa kwonna, y'ensonga egenda okuyingiza ejjana ya Allah tabaraka wa taala. Kuba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti kullu ummati yadkhuluna aljanna, abantu bange bonna bagenda okunzikiriza, kukiriza Allah na obwannabbi bwange, bonna bakuyingira ejjana, illa man aba, okujjako oyo aligaana nagamba nze ejjana sijja kugiyingira. Basahaba beewuunya nti ate ya Rasulallah, waliwo ayinza okugaana ejjana? Nabbi n'abannyonnyola n'agamba nti man ataani dakhala aljanna, anaŋŋondera n'atambulira mu bigere byange ye ejjana agirina. Waman asaani faqad aba, agaana ne bamugamba nti nabbi agambye. Nabbi yalinga akola bwati, n'agamba tombuulira nze. Nabbi yagamba oyo abeera agaanyira ejjana tagyagala. Baganda bange abakkiriza, abayinza okulemesa ejjana bangi, bandiba ba kika kyo, ng'okwendeeza ku ngoye zo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yasomesa, n'ogamba nze abafamire banandaba batya. Naye omanyi Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yayogera, Nabbi yagamba ojja tuuka ku yawmul qiyama ng'emirimu gyo balina ogipima bagiteeke ku mizaani. Abantu balina we bagenda okuyita. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo sunna gy'oleka nga weeremesa ejjana. Nabbi yagamba nti man abtaa bihi amalu, bw'otuuka ku yawmul qiyama emirimu gyo ng'olaba gikeereya, bagenda okutunda mirimu gyo ne bajjamu ebiteetaagisa byonna, ng'emirimu gino bakulaba olina okuyitawo ogende mu jjana. Bw'olaba emirimu gyo gyonna nga gyozze nagyo ku yawmul qiyama nga tegikwanguya, gikeereya bukeereya, kitwale ogenda
Dubai oba mu nsi yonna, naye booli nabo ne babakolako mangu ne bagenda, naye gwasigadde ne bagamba sokoddeyo ofune kaadi ya yellow fever. Kati nabbi yagamba nti man abtaa bihi amaluhu, omuntu yenna bw'olabanga emirimu gyo tegikujja mu kifo ku yawmul qiyama, yagamba nti lam yusra' lahu nasabuhu, ekikaato kyovaamu, abantu bawangaliramu, abaali bakulemesa okuteekesa mu nkola ebigambo bya nabbi n'ebikolwa bye, wallahi teri kiyinza kukuyisaawo. Baganda bange abakkiriza, tukakase nti ensonga eyo ntuufu. Buli bwe weekwata ku sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, ejjana ojja kubeera nayo mu ngalo. Mu mbeera bwetyo, omu ku batontomi abalina ku taqwa yagamba, li'umrika mal insanu illa bidinih, nkulayirira gwe Allah gwawadde obuwangaazi mu nsi muno, obuwangaazi bwo tebuyinza kufuula muntu illa bidinih, okujjako ng'okuumye eddiini yo ng'oyagala ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala. N'agamba nti fala tatruki taqwa istikaalan ala nasabi, omuntu tolekaayo kutya Allah lw'abantu beeka, bantu ba mu famire, n'ogamba nti nze kati bano baŋŋamba ki? Noowe ensonga gy'owa abantu ba famire tebanjagala, abantu ba famire nze bwe mba nkoze kino ne ngobeera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bajja kumboola. Nabbi yakugumya n'akugamba faqad rafa'a al-islaama Salman al-Farisi, obusiraamu buno Salman al-Farisi eyali omusajja omugwira nga va mu Paris mu Iraq, najja e Makka ew'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'amusomako, obusiraamu bwamusitula. Naye nabbi n'amaani atugamba nti wa wada'a ash-shirk ash-sharifu Aba Jahal, naye Aba Jahali eyali omusajja omubede, eyali omusajja omunene, ebyaddala obusiraamu bwamukakkanya olwa shiriki gwe yali akola. Baganda bange abakkiriza abaagala ejjana, twenywereze ku sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah yatugamba nti wa in tuti'uhu tahtadu, bwe munaagondera omubaka sallallahu alaihi wasallam, Allah agenda bateerawo obuluŋŋamu, Allah ajja baluŋŋamya ku kkubo ettuufu nga byonna bye mugenda okukola bibayingiza ejjana. Imaamu Malik ibn Anas yagamba as-sunna, sunna zino ze tuwulira ne twogera n'owulira nga bazoogera bagamba, yagamba nti safinatu Nuh, lyato lya Nuh mu kaseera kano ke tulimu, man rakibaha naja, omuntu yenna aneekwata ku sunna z'omubaka awonye ebibonerezo ku yawmul qiyama. N'agamba nti waman, omuntu yenna agaana okwebagala sunna z'omubaka, yagamba nti ghariqa, oyo aba amaze okuzikirira. Bannange nabbi sallallahu alaihi wasallam yatwagala nnyo, mu bye yatusomesa mu hadisi esinga okwewuunyisa, yagamba alaihi salatu wassalam, mithli wa mithlukum, omukwano nabbi gwatuyinako, omukwano nabbi gwatuyinako ffe abantu, ekifaananyi kyeyakuba yagamba nti mithli wa mithlukum, omukwano gwe nnyina nze Muhammad nammwe abantu bange abanzikiriza. Yagamba nti kamathali rajulin, kiringa bw'onaalaba omusajja eyo wala awqada nar, omusajja oyo ng'akumye omuliro, faja'ala aljanadib walfirash taqa'na fiha, nga olaba ebiwojjolo obuwukawuka nga busembera ku muliro ogwo, faja'ala yudhhabunna anha, naye ng'omusajja yafaayo okulaba nga bambi obuwuka obwo tebujja. Nabbi n'agamba nti wa ana akhidhu bihijrikum, nze gwe mulaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbakwatiridde ku ngoye zammwe temugwa mu muliro. Naye nabbi agamba nti walakin tufallituuna an yadi, naye ate abasiraamu baalo banneesikambulamu bwesikambuzi. Kigambo kinene baganda bange, kigambo kinene nabbi kyeyayogera. Yagamba nti mbagamba kino walakin tufallituuna an yadi, naye ate abantu banneesikambulamu mbagamba balanga omusajja olugoye lwo lulina kukoma wano. Nogamba eyo sunna ki? Sunna zaggwayo.
ekyokubiri mu birungi by'okwekwata ku sunna, buli bwe weekwata ku sunna fi ayami alfasad walghuruba, buli bwe weekwata ku sunna mu kaseera akazibu ng'abantu bazivuddeko, ng'abantu bakola byabwe nga akaseera kano ke tulimu. Omanyi empeera z'okwekwata ku sunna eyo zeekubisaamu. Kyekirungi ekyoli mu kwekwata ku sunna. Okwekwata ku sunna fi ayami alfasad, mu kaseera ng'obwononefu bungi abantu bakyagala kuwulira nabbi agamba ki. Mu kaseera akazibu bannange empeera nga mpitirivu. Wulira hadiisi eno. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagamba basahaba be nga batudde, n'agamba nti inna min waraikum ayyama sabr. Basahaba mmwe mwesiimye, bwe munaaba muvuddewo waliwo ennaku maaso, waliwo ebiseera mu maaso nga mmwe Allah amaze obbajjawo, nga ennaku ezo za kugumiikiriza. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti al-aamilu fihinna ma antum alayhi al-yawm, omuntu agenda okukolera ku sunna nga sunna eyo mmwe gye mukola olwaleero n'agikolera mu kaseera akali, nga baseeka babavuma abasomesa sunna, n'abakola sunna bennyini babavuma. Nabbi yagamba nti ajuru 50, omusajja oyo afuna empeera ez'abasahaba abantu 50. Sunna emu gye baakolanga nabbi waali, basahaba beewuunya ne bagamba ya rasulallah 50 minna au minhum. Empeera omusajja yeekute ku sunna nti ekirevu okireseeko mu kaseera nga bakuvuma, batufaananya ebintu, babafaananya embuzi, engoye n'ozikendeza ne bakufaananya, ayambadde ekinu, ayambadde bwati, ebyo n'obigumira. Nabbi yagamba ofuna empeera z'abasahaba 50 nga sunna eyo basahaba be bagikoze. Si nti bwe tukola bwe tugenda kwengana ne basahaba, la, wabula nabbi yalaga bi ashaddi ma yulqa, olw'ebizibu olwaleero abantu bebasanga nga bali mu sunna, beekute ku sunna. Tekikoma kumwe bwekka abawuliza abasiraamu ba leero, wabula ne baseeka bennyini mubawulira nga baseeka bannaabwe, babavuma ku social media, omuntu bafuna likes 1000. Naye bannange, Allah tabaraka wa taala yatugamba mu suratul A'raf, baseeka mujasanga ebizibu ebyo nga musomesa sunna, naye mugumiikirize. Yagamba nti idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauma, tolabangayo baseeka bavaayo bagamba nange sunna nabbi yasomesa bwati, ne babaayo bavaayo lwakuba alina account ku TikTok n'agamba lwaki temuva ku bantu, abantu mbaleke. Era ne bakuwa n'ensonga, Allahu muhlikuhum au mu'adhibahum adhaban shadid, mwefudde ba Allah bakuno. Ate ne bakuterawo seeka ennaku zino, obuntu bwajja ne bakuterawo ne seeka yayogera ensonga eyo mu mbeera y'okuswazibwa eyo n'okusajja baseeka. Tudde ku bantu ba bulijjo, okola sunna abantu ne bakujerega. Allah kenyini yatugamba nti innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun. Kagenda tuuka akaseera ng'abatali basiraamu oba basiraamu bennyini nga bavvoola sunna abasiraamu ze mukola. Wa idha marru bihim yataghamazun, nga ne bw'oyitawo ng'oyambadde empale ekirevu kwekiri, omukyala ayambadde jilbaabu nga shariya bwe yasomesa, nga bagamba ndozi obalaba abo, oyo mukazi mubi jasiye akweka feesi ye, oyo omusajja ndozi olaba kapale wekakoma. Ne Allah n'atugumya nti falyawma, lugenda tuuka olunaku ate abaali batusekereranga ffe tubuuza hal thuwiba alkuffaaru ma kaanu yaf'aluun, nga ffe tuli mu kwesiima, mwe abaali batuvuma, abaali batukakkanya, mulinayo kaki? Embeera eyo baganda bange abakkiriza, olwale bwe weekwata ku sunna za nabbi mu kaseera akazibu ke tulimu, empeera z'ofuna ewa Allah mpeera z'abasahaba 50. Allahu akbar walillahi alhamd. Indhura ila hadha al-ajr al-azim. Kamba somere hadisi endala kuba zo nnyingi.
Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba ja al-islamu ghariba, obusilamu bwajjanga buleesa amateeka amapya mu bantu mu jahiliya. Nabi nagamba nti sayaudu ghariba, obusilamu bugenda kuddayo nga bupya. Naye Nabi yagamba nti tuuba lilghuraba, tuuba lilghuraba, abagenda osigala ku mbeera y'obusilamu nga beesiimye. Basahaba ne bagamba ya Rasulallah, man humul ghuraba, be bali waabo ya Rasulallah abeesiimye, be bali waabo abagenyi. Nabi yagamba nti alladhina yuslihuna idha afsada an-nas wa fi riwaya ma afsada an-nas, bebo abagenda okulongoosa mu kaseera nga abantu tebaagala kumanya. Mu riwaya endala alladhina yaziduna idha naqasa an-nas, be bantu abakendeeza nagamba kati eno sunna sinza gikola kankoleke, sunna eno kanjikole eno kanjireke. Bana nga twenywereze ku sunna, tufune empeera z'abasajja abakulembera be tuboogerako nga tugamba nti radiyallahu anhum wa radu an. Ekyokusatu mu ebyo bye tufuna mu kwekwata ku sunna, kazibeere swala za sunna. Bannange tukimanye nti swala ya sunna yujibir ma kasara min al-a'mali naqisa. Bannange kimanye buli wokola omulimu gwa sunna ku yawmul qiyama gugenda kujjuliriza emirimu gyo egy'obwetteeka. Nkiddamu, ekyokusatu mu birungi byekwata ku sunna, ojja kujja ku yawmul qiyama nga waliwo omulimu ogw'obwetteeka nga waguleka mabega, nga aidha wagukola naye nga tebyajjula. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama as-salah, omulimu ogenda okusooka okubalibwa ku bantu ku yawmul qiyama egenda kubeera sala yaabwe. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba fa idha atammaha, bw'ojja ku yawmul qiyama nga swalayo eri perfect, kutibat lahu tama, Allah agenda gamba malaika nti mumuwandikeko nti swala ye nzijuvu. Naye Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba nti bw'eba tejjudde, Allah agenda gamba zi malaika nti inzuru, mbadde nsaba mutunule mu mirimu gy'omwanadamu wange ono, muddu wange ono, abaffe ayinayo mina tatawwu'i mu mirimu gye gya sunna. Bw'ebeera swala, wasalayo ku duha musajja, wasalayo ku witiri musajja gwe, mukyala gwe. Nabi yagamba nti bw'obanga oyinayo, waliwo ebiraka nga bw'okimanyi tuli banadamu, waliwo ebintu ebiyitira mu mirimu gyaffe egy'obwetteeka. Kati sunna eno ejja ne bagikwata ne bakuteerayo eno. Baganda bange abakkiriza, manya nti omulimu gwo gwa sunna gujja kuyambako ku yawmul qiyama mu kujjuza emirimu gyo egy'obwetteeka egitajjula. Beerawo ne sunna ze weekwatako, tamassaku biha, zenywerezeeko, totya bigambo by'abantu. Manya nti kyokola Allah tabaraka wa taala kyayagala kyekigenda okuwonya, kyekigenda okuyingiza ejjana. Ekyokuna mu ebyo ebirungi bye tufuna mu kwekwata ku sunna, mu sunna fihi khayri wal baraka. Banange mu kwekwata ku sunna za Nabi mulimu emikisa gya Allah n'obulungi ntoko. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatugamba alaihi salatu wassalam, katwogere ku swala, yagamba nti idha qada ahadukum salatuhu fi masjidihi. Nabi yagamba omusajja mummwe bw'aba amaliriza eswala ye ey'obwetteeka ku muzigiti gwe gy'asaalidde, Nabi yagamba nti falyaj'al nasiban libaytihi min salatihi, mu swala ze ez'olunaku at least beerayoko ne swala ya sunna gy'osaaliddeko mu nnyumba yo, ennyumba ye ne portion mu swalayo eya sunna. Omanye ensonga Nabi lwaki yatugamba osaalira ewaka? Yagamba nti inna Allaha ja'ilun fi baytihi min salatihi khayra, Allah ajja kuyisiriza ku swala ya sunna eno gy'osadde mu nnyumba yo. Allah ateekemu baraka, Allah ateekemu obulungi obutebenkevu. Nabbi
sallallahu alayhi wasallam nga bwe mbagambye kino nkikkaatiriza nabbi ekigambo kyayogera kinene we yagambira nti bannange ana akhidhu bihijizikum nze gwe mulaba nze abakwatiridde mu mbirabina muno obutagwa mu muliro walakin tufallituuna an yadi naye omusiraamu akwesikambulamu ne bagamba nabbi yagamba n'obaka ekigambo ate kyogera ekyomulala Sheikh Ibn Qayyim yanakala ekigambo kya Imaamu Shafi yagamba ajmaa almuslimin abamanyi baffe beegatta anna man istabanat lahu sunna min rasulillah omuntu yenna gwe bannyonnyodde ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama fala yahillu lahu an yada'aha tokkirizibwa kuleka kigambo ekyo yadde kikolwa liqawli fulan lwakuba gundi agambye banaye ku yawmul qiyamah tugenda kujja fekka bw'omala okusaala esswala ye ku masjidi jangu ewaka sunna eno ekuleetera baraka mu nnyumba nabbi yawangala ne Anas bin Malik radiyallahu anhu okumala ebbanga myaka 10 naye sahaba atugamba nti lumu nabbi yamugamba nti ya bunayya ala sabili talattuf mu mbeera y'okumukwatibwa omukwano ebigambo yabimugamba nabbi olw'omukwano gwe yayina omuyitirivu gyali yamugamba nti ya bunayya owange mutabani idha dakhalta ala ahlika fasallim bw'oba okomyewo okuva mu mirimu gyo ng'otuuse ku mulyango ewakaawo fasallim tola ku salaamu gamba assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nabbi bwe yamusomesa sunna eyo yamuwa ensonga yamugamba nti yakun barakatan alayka salaamu eno Allah agenda kuwa emikisa gwagitodde wa barakatan ala ahli baitik n'abantu bo bano Allah abawa emikisa abaffe emikisa tuginoonyezaawa wama ataakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu bannange nabbi kyatugambye nti kino tukikole bannange tukikole kuba kyekirimu akalungi va ku bigambo by'abantu banandaba batya kinakutuusaawa ku yawmul qiyama bannange tubadde ku birungi ekyokuna nga tulaba nti mu kwekwata ku sunna mulimu baraka n'ebirungi Allah byatuteeka mu bulamu bwaffe ekyokutaano wahiya min a'zamiha mu bye twogedde nno tuyinza obikakkanya katini mu madaala naye ate kino kyo kinene ku birala buli bwe twekwata ku sunna fihi al-aman min ad-dalal fihi al-aman min ad-dalal buli bwe twekwata ku sunna tuba twewogomye obubuze wal ikhtilaf no enjawukana buli bwe twekwata ku sunna bwe tutti tova olaba omumanyi ayitibwa Zuhuri yagamba al-i'tisaamu bisunnati najat kino yakyogera nga amaze tulaga gamba nti al-ulama alladhina mada abamanyi bonna abatusooka babeeranga betwasomako nga batugamba al-i'tisaamu bisunnati najat banenga okukwata ku sunna kwe kuwona kw'abantu n'okubeera obulungi bw'abantu mu hadisi emanyikiddwa eya sahaba ayitibwa an abi najihi Irbad ibn Saliyat as-Sulami radiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam koli yalina olukuŋŋaana lw'amaanyi basahaba n'abako byababuulira ebigambo byabagamba n'ebigambo byakabya basahaba ne bajja n'ennyiike ne balusuubira nti nabyo ebigambo byayogedde nga biringa ebisembayo naye Nabi sallallahu alaihi wasallam kyenjagalamu yagamba nti fa innahu man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan kathira omuntu yenna Allah gwanaaba awangaazizza mu nsi muno nga ffe tuvudde waliwo abazze yagamba nti ogenda kulaba enjawukana mu basiraamu bweziti ekyo kigambo sadaqa rasul nabbi yayogera mazima bwe kiri sallallahu alayhi wasallam
nabbi yagamba naawangala mu nsi muno ajja kulaba enjawukana mu bantu nga mpitirivu. Naye nabbi n'abeeranga eyabuuzibwa nti kakati enjawukana bwe zinaaba zizze tukole tutya? Nabbi kennyini ne yeddamu mbeera tewali yamubuuza. Nabbi n'abagamba nti alaikum bisunnati, alaikum bisunnati, sira kye mbalaamira kirala. Enjawukana ezino obutazituukako obanga zizze mu mbeera nga zikusanzeewo, bannange mwekwate ku sunna. Nabbi bitawkidi n'akiddamu n'agamba addu alaiha binnawajiz, sunna muzikwase n'amannyo gammwe amagego. Nga bwoba olya ennyama teri alya nnyama ng'agirisa wano. Sunna byegamba tuzikwase eno. Olwaleero abantu baawukanye lwa sunna. Era ne bamugamba nange sunna nabbi yatugamba tukole bwe tuti. Oyo nagamba oyo nze okusinziira ku bamanyi bange be nasomako balaga tekirina buzibu, ekirevu ne bookisalako okweyesaamu bwobanga kati n'osanga nga sunna agivuddeko ng'ekividdeko obutakkaanya nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba bw'ati. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba eno yakweyawuzaamu ebibinja 72 ala al aqal, olwaleero bisukkamu. Naye nga bonna bagamba tuli basiraamu. Naye nabbi n'amaliriza nga agamba waliwo ekibinja kimu kyo nga kyo tekigenda okuwona okuyingira ejjana ya Allah. Nabbi sallallahu alaihi wasallama basaba bamubuuza nti ya rasulallah, be baliwo abo abanaawona abanaayingira ejjana? Byonna yagamba 72. Yagamba nti kulluha fi nnar, hadha huwa alwaid. Nabbi yakakasa nti byonna bya mu muliro. Naye n'amaanyi n'abagamba naye bano betwogeddeko abanaawona be babagenda okujja nga bagenda kukola nze olwaleero byenkola, ma ana alaihi alyawm wa ashaabi. Bw'obanga wooli ng'okolera mu buufu bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'lamu annaka ala khayr. Wali omu ku balongoofu abasookawo ayitibwa Mu'tamar ibn Sulaiman. Mu'tamar ibn Sulaiman atunyumiza agamba lumu dakhaltu ala abi, lumu nakyalirako taata, wa ana munkasira, nga ndi munakuwavu, ng'ennaku ennuma. Taata n'ambuuza nti maalaka, buzibu ki mutabani, buzibu ki? N'agamba nti ne mugamba maata sadiqi, mukwano gwange Allah yamujjuludde. Taata n'amubuuza hal maata ala sunna? Allahu akbar, hal maata ala sunna? Oyo mukwano gwo afudde ng'afiiridde mu buufu bw'omubaka, byabadde akola byonna biraga nti nabbi bw'atyo bwe yakola, n'abantu bawangaala nabo bwe bakola. Qaala naam, namugamba kituufu, nawangadde naye nga sunna azikola. Nabbi sallallahu alaihi wasallam amukopa mu buli mbeera yonna. Taata yamugamba nti la takhaf alayhi, la takhaf, weeraliikirira ki ng'omuntu afudde amanyi nabbi sallallahu alaihi wasallam yakola bw'ati, naye bw'abadde akola tomweraliikirira. Baganda bange abakkiriza, ebirungi omuntu byafuna nga yenywerezza ku sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyitirivu. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakisomesa nga Allah tabaraka wa taala amugamba nti falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri. Awo tujjawo ebirungi bye tufuna mu kwekwata ku sunna z'omubaka alaihi salatu wassalam. Sunna zitukuuma obutagwa mu fitina n'ebibonerezo bya Allah. Tujja kulaba fitina ti na bibonerezo ki? Allah yagamba omubaka Muhammad falyahdhar, Muhammad soko twala warning mu bantu bano baliwa alladhina yukhalifuna an amri, abaawukana ku ebyo biwasomesa
nabbi ogamba ati niwabayava agamba qabla an tusibahum fitna nga Allah tanaba batuusaamu fitina ya bintu bisatu nga abantu banaba kugwa mu shirki kasita mwawukana ku mubaka mawuledi zonna zijjuddemu kugatta ku Allah fitina erimu endala ashirki walkufur annifaq obunanfuusi baseeka bameka bumanyi olwalo yeeyolesa leero nti munnaffe muntu wa sunna ne mugenda okera ku makya nti essimu zajja ne bamuwanika nti aseeka wamumulaba ajja eno nti wa sunna n'atibwadde ne bamuyita kulya omuceere n'ennyama seeka n'akyusa ekifaananyi kya sunna. Ekyokusatu albidai okuzuula mu ddiini yagamba nti bawoninga bino ebisatu tebinaba batuukako nga tebannagwa mu shiriki tebannaba kugwa mu bunnanfuusi ate nga tebannaba kugwa mu bidaa. Ekyewunyisa sahaba ayitibwa ibn Abbas radiyallahu anhu yagamba nti la yati ala nnasi am tewaliwo mwaka gwonna gujja mu bantu illa yahdithu fihi albidaa okujjako nga buli mwaka abasajja ba bidaa bazuulayo buli mwaka bazuulayo bidaa empya. Nkiddamu sahaba yagamba tewali mwaka gwonna guyitawo okujjako nga abannabidaa baleetayo bidaa empya. Fayamitu fihi sunna ate kasita baleeta bidaa manya nti waliwo sunna gye basse wansi eno ne bukeera ku matyanga sunna tezikyalimu. Kati aya egenda maaso Allah naga aw adhabun alim oba obutafuna oba ebibonerezo tebinaba batuuka osobola ofuna ekibonerezo ku nsi kuno ne ku yaumul qiyama. Mu hadisi emu omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waliwo omusajja gwe yalyako naye. Omusajja kaana yaakulu bishimali omusajja yali alisa omukono gwa kkono bwati bamuwadde emmere mu maaso g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisa kkono nabbi namusomesa namugamba nti kul biyaminik musajja gwe nkusaba olise ddyo. Omanyi omusajja kyeyagamba nabbi yamugamba nti la astatia ekyamazima sisobola kuliisa ddyo. Nabbi bwe yalaba omusajja engeri gy'amuzeemu nabbi n'amugamba nti la stata'at nga kyategeeza nti bw'oba onnimba oba bw'oba ogaanye okuliisa ddyo mu mbeera y'okwekuluntaza omukono ogwo tegujja kusukkaawo. Sahaba agamba nti lam yarfa'uhu ila fa kuva ku lunaku olwo omukono gwe gwa paralayizinga tiyaddamu gusitula. Oyo yafunirawo ekibonerezo okwawukana ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi. Bwe twekumira ku sunna Allah ajja tukuuma mu mbeera tetujja kugwa mu fitina zetwogeddeko ez'emiteeko esatu tetujja kufunayo na bibonerezo nga bivaawa nga tugoberedde omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Balange nabbi Allah gwe yatutumira atwagaliza Tuvolaba Allah mukumwogerako yagamba nti laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ghafurur rahim. Yagamba Allah nti mwaba Quraysh na mwabale n'abasilamu mbatumidde nabbi gwe mumanyi taarifuna nasa mumanyi mu family mwava mumanyi ava mumanyi akolati naye ebyenjawulo byalina biri bisatu. Ekisooka azizun alayhi ma anittum nabbi yasinga okulumirirwa embeera enzibu ebeera batuuseeko abantu ba umma. Harisun alaykum nabbi ayagala nnyo okkeera ku matyanga alina mmwe ku yaumul qiyama nga munywa ku luzzi lwe sallallahu alayhi wasallam. Bannange ku yaumul qiyama
embeera egenda obeerayo egenda kubeera mbeera nzibu. Abantu baagala byakunywa muhawdi rasul. Naye omubaka sallallahu alaihi wasallama kulezo nga tukuya mu kiyama tugenda kubeera obubonero obukakasa mu umma muova. Oli wa ummati, ogenda kubeerako n'akabonero nti goli wa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akabonero nabbi sallallahu alaihi wasallama nga nabbi abaaniriza nabbi atendera oluzzi olwo agamba nti ma'uha, amazzi ag'oluzzi lwe asaddu bayadan min al-laban, amazzi ago meeru nnyo okusinga amata. Ahalla min al-asal, mawoomu nnyo okusinga omubisi. Nabbi n'atenda ebikopo abantu bye bagenda okukozesa, adaduha kanujumi sama, ebikopo bingi. Kati wagenda kubeerayo omuntu alina akaboneka nabbi babayita akwate ekikopo anywe, bamalayika bamugambe ya Muhammad, oyo ye tajja kunywa, oyo tajja kunywa mu mazzi gano. Nabbi ate yeewuunya, bamugambe Muhammad tomanyi biki byagwawo ng'ovuddewo, abantu wabaleka ng'obasomesezza, nga layluha kanahariha, nga buli kimu okirambudde bulungi. Naye bano bazuulayo ebyabwe. Nabbi agenda vamu ekigambo nti suhqan, kati mugende munviire okubeera mu mbeera ennungi ku yawmul qiyama. Bannange twekwate ku sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Omubaka alaihi salatu wassalam mu mbeera y'okututeekateeka, mu mbeera y'okututeekateeka nze naawe okulaba nga tumusinkana ku yawmul qiyama mu nsi muno, buli bwe weekwata ku sunna ekirungi ekisembayo alwusulu ila mahabbati llahi subhana. Buli bwe weekwata ku sunna z'omubaka Muhammad alaihi salatu wassalam, kyaddaaki ojja kuba otuuka butereevu ku mukwano ogwa Allah tabaraka wa taala. Olwaleero olina gw'oyagala, buli ali wano alina gw'ayagala. Naye ate bw'okola sunna, teka sunna z'omubaka alaihi salatu wassalam mu nkola, otuuka butereevu nga Allah tabaraka wa taala akusiima. Kennyini Allah yagamba wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya binnawafil hatta uhibba. Omwana Adamu tayinza kusigala nga akuteeka sunna nabbi byeyaleka ku nsi kuno ng'abikolerako, nasigala ng'abikola lubeerera okujjako ng'omwana Adamu oyo nja mwagala. Ate omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atugamba idha ahabba Allahu abda, Allah bw'aba alina omuddu yenna gw'ayagadde, Allah akoola Jibuliru n'amugamba Jibuliru omanyi gundi mwagala fa uhibbu, mwagale naawe Jibuliru. Jibuliru bw'amala akoowoola ahlu sama, abantu bamalayika mu bbanga mu ggulu, nti banange Allah ayagala gundi fa uhibbuhu, banange mumwagale. Allah atakoma ku ekyo, wayadau lahu qabulan fil ardi, omuntu oyo Allah tabaraka wa taala n'amuteekawo mu nsi muno ng'ayagalibwa na buli omu. Allah akuteekawo mu nsi muno ng'oyagalibwa buli omu, ate nga Allah kasita akwagala ebisigadde byokola byokka. Kyova olaba Allah kennyini yagamba nti ya ibuni Adam, owange gwe omwana Adamu, utulubuni, noonya mu ngeri zonna. Yagamba nti ya ibuni Adam utulubuni, noonya mu ssala y'obwetteeka nkusangeyo, mu ya sunna noonyezaayo, mu kusiiba kw'obwetteeka nkusangeyo, ku mmande nkusangeyo. Neera n'akakasa Allah n'agamba nti bw'oba onnoonyezza
n'osanga faqad wajadta kulla shay, buli kyonna kiwandyetaaze ng'omuntu ojja kuba okifunye. Naye bonna alemererwa ne bagamba nage tunoonye Allah tumunoonyeze eno, n'ogaana, Allah gamba faqad faataka kulla shay, byonna byonoonya tojja kubaako na kyofuna, ate nga ku yawmul qiyama Allah ogenda kumusinkana. Baganda bange abakkiriza, omukwano gwa Allah tabaraka wa taala tugwagala teguli ku bigambo. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Bagambe Muhammad agamba nti anjagala agoberere gwe, nze njalaba bikolwa byo kakasa ekyo. Ng'olwaliro oyinza okubaako olina omuwala gw'oyogereza naye nga tomuwangayo yadde 10 akwewuunya. Agamba gwe atavaako kantu, omukwano gwo ŋŋamba onjagala naye nga tolina ku wali ovuddeko. Kati Allah agamba omukwano gw'olina ewa Allah gw'ogamba olina, tulina okugulabira mu tatubiikiyo ku ebyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bye yasomesa. Ekitali ekyo sunna ezo tuzogeddeko ebirungi byazo nga bye mubiwulidde. Tumusaba Allah tabaraka wa taala bye tuwulidde atekemu omukisa, abeere nga atuyambako okubikolerako n'okubeera ennunuzi yaffe ku yawmul qiyama. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Tamais International Schools. Tamais Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamais International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamais International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamais International Academy. We make your child's dream a reality.